Kikakasiddwa nti yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ly'e Mbarara Paul Bakyenga waakuziikibwa mu bitiibwa by'eggwanga omuli n'okumukubira emizinga. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bino yabyogedde olwaleero ku lw'akakiiko akateesiteesi. Abalala abali ku kakiiko kano kuliko Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi, omubeezi ow'abakozi ba Gavumenti Mary Grace Mugasa, abakulu okuva mu Kleziya, poliisi, amagye, abooluganda lw'Omugezi n'abalala. And that now means all the expenses will be carried by government. So the Ministry of Gender has been directed, together with the chairman, National Organizing Committee, the PS Minister of the Presidency, to take charge of all these arrangements. Okuva lwe yafa ku lwakubiri lwa ssabbiiti eno, Omugezi ayogeddwako ng'omuntu alwaniridde ennyo eby'enkulaakulana era ng'akoze kinene nnyo okutumbula emirimu gy'e Kleziya. Kuno kwe kusinziddwa okumuwa enteekateeka y'okumuziika emusaanidde. Ninsima Gavumenti na munonga His Excellency the President of the Republic of Uganda okuheereza Archbishop Bakyenga ekitiinwa ky'okuziikwa Gavumenti kwataniise n'abiikiriza ab'omuli Mbarara. Ssaabasumba Bakyenga yafiiridde ku myaka 79 era nga waakuziikibwa mu Kleziya y'e Nyamitanga ku Sande eno.